Muli mutya abantu bange, nze Nnalongo Nalubale nga nsinzidde wano e Ssese. Omulundi ogwasembayo twayogera ku bika by'abasawo ne tulaba buli muntu aliko empewo ddala ddala ateekeddwa okukola obusawo, ne tugamba nti nedda si kituufu nti buli aliko empewo asobola okukola obusawo. Newankubadde omuntu ng'aliko empewo aba alina by'asobola okukola. Era lw'otosanga omuntu ng'afa n'ogaa ntosobola muvumula, ogezaako gwe tomanya empewo zo zikwatirako n'oba ng'omuntu oyo avumuka. Era kye kyatuteesa mu nsi muno okulabika nga tutaasa. Ekibuuzo kiri nti omuntu w'eggwanga eddala asobola okukola okutereeza empewo ezitali za ggwanga lye? Tulina amawanga wano agaakola omukago kati ng'Abaganda n'Abanyoro. Omunyoro asobola okutereeza empewo z'Abaganda era n'Abaganda basobola okutereeza empewo z'Abanyoro. Okutereeza empewo bwe mba muyitidde mu mukago osanga oba oli awo kiba kisoboka, naye ng'ebiseera ebisinga eriyo amawanga agatasobola kukwatagana. Enkwatagana mu mawanga gano eva ku nkola ekolebwa mu mpewo zaago. Kati ffe empewo zaffe Abaganda obulangira bwatusukka, empewo zonna ze tulina nnangira. Kale enkwata yaazo teba nnyangu nnyo, si kyangu nnyo eggwanga eddala okuva eri mbu litereeza Omuganda. Lwaki abasawo babakolera nga bamawanga malala? Njagala mwawule. Singa ogenda ew'omusawo n'omugamba nti njagala katugeze njagala bizinensi yange ekole, ekyo tekigenda, asobola okukolera nga takwataganye mu mpewo zo. Ye n'afuna bw'akikolaawo n'oba nga bizinensi zo zijja kukola. Era ebiseera ebisinga abasawo ng'abo abakola nga teyeebuuziza ku mpewo zo kufuna lukusa, bye byolaba nga biteereramu katono ate ne biddamu ne bigootaana, ne biteereramu katono ne biddamu ne bigootaana, kubanga baba batondeseewo olutalo wakati w'empewo zo na zino ze waleeta okukolera. Asobola okuvumula ekirwadde ng'ekyo nga kibadde kikuluma, oba ddogo oba ki, aba asobola okuvumula ng'era omusawo omuzungu bw'asobola okuvumula, era naye asobola okuvumula nga si wa ggwanga lyo. Naye okutereeza empewo kirala. Okutereeza empewo kibanga bw'ogamba nti oyingidde mu soosi y'ekintu ogezaako okukitereeza. Kwegamba obeera nga manufacturer n'oyingira mu kintu munda okukitereeza. N'ogamba nti ekidomola kino kitonnya, nti ye nze sigenda kikuba kiraka, kanziremu nkiprosesinge nfulumye ekidomola nga kipya. Enkola eyo bw'etyo. Naye ye omusawo ng'oli yakubawo ekiraka awo n'otambulirawo kale ebbanga, era n'ogamba nti bwe nagendayo kale natereeramu emyaka nga 7, naye nadde ndi awo ekimbe ne kikola ki? Ne kikomawo. Amakulu nti teyakiggyirawo ddala, ng'engeri yokka ey'okukiggyawo yali alina kuyitira mu mpewo munda, kubanga ebimu ebisinga obungi. Kale omusawo oyo ow'eggwanga eddala asobola okuvumula kati ng'eddogo ng'eryo nga wadde baakuloze n'ali kutaasaako. Naye bwe kiba nti obulwadde busibuka mu mpewo, era nabwo buyinza omukaluubirirramukko okujjanjaba, era bumukaluubirira ddala kubanga aba talina bw'asobola kitereeza. Kale kyalibadde kirungi nnyo. Lwaki kiba kirungi? Kubanga nga bwe mmanyi ensi bwe zeebaawo tulina intermarriages, kwegamba okuva eggwanga lino lwe libaddewo okutuusa kati kizibu okugamba nti nno katugeze nti oba ekika kyammwe tekifumbirwangamuko wakasimba oba tekiwasangako wakasimba. Kwegamba twesanga nga obujjajja obwo buli w'otuuka oba muzzukulu, buli w'otuuka oba muzzukulu. Era kyova olaba nti ne bw'oba ogenze ku busolya bw'ebika osangayo n'ebika ebirala olw'ensonga nti ebika n'ebika byo bikwatagana. Kwegamba
Kyengezako okubalaga nti tekimataringa nti akukozeeko si wa kikaakyo, wazira kikulu nnyo nti bw'aba akola ku nsonga z'empewo akukolako yalibadde wa ggwanga lyo. Ekyo kyo nsuubira nkibaanukudde bulungi. Abasoga bano balina empewo zaabwe era nkakali. Nga bwe muwulidde ekigambo ekyo nkakali mukko eri ffe Abaganda. Kwegamba sigamba nti z'amaanyi okusinga ezaffe, naye nkwatagana kiba kizibu omusoga okugamba nti ajja kutereeza empewo z'Abaganda. Ate mmwe mutambula butambuzi, bwe mutamiira ebizibu muzunga buzunzi ne mutagala. Kaakana mugudde mu mbi, kaakana ezaali empewo muzifudde ekirala. Ne muziteekamu ebintuntu, kaakana bitandise okubasaba abantu. Ate bwe muvaawo nga muwaalala. Mulina okuba abeegendereza bannange. Kati ye ono abuuza kiva ku ki okugenda ew'omusawo ate embeera ne yeeyongera okubeera embi? Ensonga eyo nno nkulu nnyo kubanga bangi bagisisinkanye. N'ogenda ew'omusawo n'okola buli kimu nga bwe kikugambiddwa, ebintu ne bitabuka butabusi. Kale embeera esooka yakuba nti ffe omanyi ffe tuli bakyetwala. Nze si nnyo naye ŋŋamba mmwe mulina omuze ogw'okunyoomereza, naye ng'ate bajjajjaffe ensonga eyo baagyogerako. Gamba akanyoomonyoomo w'onyoomera asula mu nju. Ekituufu kiri nti bw'oba ogenda ew'omusawo fukamira oyogereko ne bajjajjaawo bagambe bannaye ŋŋenda wa musawo ono naye ŋŋenda kunkolera bwenti ne bwenti ne bwenti, oba ŋŋenda lwa nsonga bweti ne bweti ne bweti. Tekitegeeza nti lw'ogendayo lw'oba obagamba bagambenga, wabulayo ennaku nga ziizo bannaye ŋŋenda genda ew'omusawo nankolere kino. Ebiseera ebisinga bw'aba nga waliwo embeera yonna nga oba tewaali etaaze genda wa musawo oyo bajja kunnyonnyola nti ekyo tekikwetaagisa genda w'oyo musawo, kola bw'oti ne bw'oti. Okiraba? Oba bo bennyini ne bakufunira omusawo n'obasaba bakama bange ekintu bwe kiti kintawaanya naye nsaba mumbuulire ani asobola okukintasaako. Ne bakubuulira basobola. Naye mwe mumanyi n'obusobozi bwammwe? Mumanyi n'obusobozi bwa bajjajjammwe kuddaawo kwenyoomerera? Basobola okukulaga n'omusawo yennyini ne bakulaga n'ekyalo kwali n'amannya ne bagakubuulira. Era n'oli n'amanya nti ojja era nekyagenda okukolera nakyo n'akikola ki? N'akimanya. Owulidde? Kale okusituka n'ogenda obugenzi ew'omusawo nga totegeezezza bajjajjaabo kisobozesa okuba nti bw'onoovaayo ebintu bijja kutabuka butabusi nga bakulanga kubanyoomerera. Ensonga endala esobola okubaawo ereetera okuba nti bw'ovaayo embeera etabuka ng'omusawo atutte emikisa gyo, ekyo nakyo tukirabye nnyo. Anti kaakati mmwe nabagambye mwe mutamiira ebizibu ne mutagala butagazi. N'otagala n'ozunga eno n'ozunga eri n'otomera wano n'otomera wali, okumanya mutagala otuuka n'awatuufu n'ovaawo ng'olaba nga ate si we watuufu. N'ogenda gye bakutiisatiisiza ate n'olowooza nti we watuufu. Kati n'olyoka otuuka eyo n'adda ku ggwe n'atabula buli kimu. Ogenda okuva eyo ng'emikisa 10 ky'obadde nakyo ng'osigazaawo 10, ebintu ne byongera okutabuka. Kino nkibabuulira abasawo abo nga bazze nga bwe mugamba nti waliwo technology developments, ne mu basawo mulimu developments. Bwe baava ku nkola ey'obuwangwa baatandika okuyingizaamu ebintu ebirala, ne bayingizaamu ebintu ebirala. Kaakati gye bali abasawo abakolera ku mpewo z'abantu abagenda gye bali, nga bagenda bazikokoola. So tebakola nti oba tebaagala nti oba bakikoze tebamanyi, bakikola bakimanyi.
n'amanya nti kati ono ngenda kumuggyako ejjembe bwe riti, oli muggyako ejjembe bwe riti, oli muggyako ejjembe bwe riti, mbigattegatte nze nkolemu ekintu bwe kiti. Kati gw'ogenda okugenda nga taano abadde akukolera ssente ate omulese wano bamusigazza. Okusinziira ku mukolo gw'aba akukozesezza mwe muli nga gwe wennyini okwata empewo zo n'oziwaayo mu buddu. Era kye kyatugambisa nti bannange bw'oba ng'owongerera lubaale toleka bintu wa musawo. Bw'oba tosobola kubeera nabyo byesonyiwe. Kubanga abasawo tetufaanagana. Ojja kusangayo omusawo nga ye yeenoonyeza bibye, kati gw'onoomumanya otya kale? Mazima onoomumanya otya? Kati olaba empewo zo bw'ozireka mu buddu, olaba bw'oddayo nga gwe tokyalina akukolera, kati obaatisa bubaatisa, empewo zirese eri mu buddu, n'olyoka otandika okuloota ng'olwanagana bino, weetikka biri, bakozesa, bakola biki, emiggo, twala tugende. Ng'empewo gwe munnange gwennyini waziteeka mu buddu. Kale ekyo nakyo kisoboka okuba nga kireeta ekyo. Ekirala ng'empewo zo tezaasiimye musawo. Kwegamba ayinza okukulagirira omusawo n'oyogera n'empewo zo n'otolinda zikwanukule gwe n'ogenda bugenzi, kati ate nga zo tezaamusiimye ate nga gwe tewategedde nti tezaamusiimye. Mu mbeera eyo kiba kyangu okuba nti bw'onodda embeera ejja kutabuka. Sinaryo ey'okuna ate ng'eri very tricky eva ku mpewo ng'ekugezesa. Osobola okugenda ew'omusawo n'okomawo ebintu ne bitabuka naye ng'empewo egezaako okukugezesa erabe ddala ky'oliko okyagala. Era ekyo nakyo tujja kitunulira nga somo ddamba tulabe empewo zino zitugezesa zitya. Era bwe zitugezesa ffe ng'abantu tweyisa tutya. Kubanga abantu bange bambi mukimanyi tuyina ebigambo ffe. Empewo ekusuulako ekigezo n'olyoka otokomoka ebigambo ebyebule n'ebweya. Byonna n'obifukumuka n'obiteeka wali n'olaga nti gw'oli munyiivu nnyo. Ekyo nakyo tujja kukisomako tulabe. Naye kansubire nti essomo lino tulifunyemu ekyokuyiga era tujja kwongera okuba abeegendereza mu byonna bye tukola. Twagamba nti amakulu g'emisomo gino gye tukola kwongera kumanya, kubanga ekisinga okutusuula mu ntata kukola bintu bye tutamanyi. N'osituka ekiro ekyalo oli ku kipya n'otandika okutambula mu nzikiza. Gwe ssuubira ogenda kutomera ki? Ddala ddala n'otambula bulungi? Kyengezaako okubalaga nti okutambulira mu butamanya kikuleetera okukola ensobi nnyingi. Ge makulu g'omukutu guno tumanye, era ebintu nfuba nnyo okubiteeka mu lulimi olwangu lwe musobola okutegeera. Guno omukutu si gw'abamanyi. Si gw'abamanyi nti twogera ng'abamanyi, nedda guno omukutu gwaffe abatamanyi. Kati tubitadde mu lulimi lwe tutegeera olusinga okuba olwangu tusobole okubitegeera. Kati awo tugende nga tukulaakulana mu nneeyisa zaffe, mu bajjajjaffe, enkolagana yaffe nabo, tusobole okuddamu okuba nga tuwuliziganya bulungi nabo, olwo tube nga tusobola okuwuliziganya nabo nga tubabuulira bye twagala nabo ne batubuulira bye baagala. Tutambulire wamu. Kale bwe kunaaba kutereeza mpewo era nakyo tujja kukiraba. Era tujja kukiva kumu tutereeze kimu ku kimu. Nsuubira tunaagenda okumalako omwaka ng'abantu bangi twenyumiriza mu pulogulaamu yaffe eno era mu mukutu gwaffe guno. Kale mwongere ogulayikinga, mugusheyaringe, ebibuuzo mubibuuze, buli kimu tusobole okutambulira wamu tubeeko we tutuuka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.